Baganda bange ne bannyinaze abakadde abava mu Central Region. Amannya nze Naluyima Claudia Kamya nga ntuula wano na Kifuma mu disitulikiti y'e Mukono. Mbakubira omulanga nga mbasaba akalulu mumpe omukisa gw'okubakiikirira mu Paalamenti nga nsinzira wano mu Central Region. Mpulira nga nnyina obusobozi. Ekisookera ddala nagera ensamizi n'ensoma embeera z'abakadde. Era abakadde byonna mbimanyi bulungi. Era nnyina experience y'amaanyi ddala. Natandika okwagala abakadde okuva mu 2007. Nzize nkolera abakadde okumala emyaka egyo gyonna. Ebintu sibiguddeemu bugwi, mbimanyi bulungi. Nze nkiikirira abakadde ku disitulikiti y'e Mukono. Nakiikirira abakadde ab'eggwanga lino Uganda, e Canada mu 2008. Nembera mu lukiiko lwa Global Alliance olwali wano e Mukono era nga lulimu ensi 15. Naweebwa omukisa ogw'enjawulo okulaba nga nze nawa opening remarks mu lukiiko olwo olwali lukwata ku ddembe ly'abakadde mu Africa yonna. Eby'abakadde sibiguddeemu bugwi, mbimanyi bulungi. Mu disitulikiti y'e Mukono naleeta ordinance ku 2008 okulaba nti abakadde baweebwa enkizo mu malwaliro era mulaba bulungi abakadde b'e Mukono bonna. Bagenda amalwaliro, mu banka, buli wantu tebasimba layini. Njagala ekintu kino kive Mukono kibune mu Central Region yonna n'okutwalirawo mu Uganda yonna. Okumanya nkoze ebintu ebikwata ku bakadde, abakadde b'e Mubende, abakadde b'e Palisa, abakadde b'e Kayunga, abakadde b'e Masaka, bonna bazze Mukono okulaba abakadde bayisibwa batya. N'olwekyo kirabika nga mu Mukono gye nkoleredde ebintu mbikoze bulungi ddala, njagala bisaasaane mu Uganda yonna ate nga Central Region tugiwa ekyenkizo. Natwalo nze omu ku beetaba mu kuteekawo act y'abakadde mu 2013. Era nze omu ku bo eyayimirira twali wano mu conference center n'ennyimirira n'ensaba nti ssente z'abakadde zino eza sseegi zibune wonna mu ggwanga. Kyamukisa mulungi nawulirizibwa era kakati abakadde bonna mu Uganda bafuna ssente z'abakadde. Era nze omu ku bo eyayimirira neŋŋamba nti abakadde tebafuna ssente mu wepu. Era abakadde ab'emyaka 65 okutuusa ku myaka 69 paka ku 70 abwe batyo basobola okufuna okwewola ssente z'abakadde ne babeera nga bazikozesa bulungi nnyo. Sikomye ku ekyo nga tuli n'ekizekitiivu ya NRM Elders League. Twagenda mu NADS office e Kampala ne tulobinga era abakadde bonna mu Uganda babadde bagenda kufuna ebintu ebyenjawulo, ente, embuzi, okulunda ebyennyanja, okusimba emiti, byonna byatereezebwa dda. Naye eky'omukisa omubi twagibwamu buno obulwadde bwa COVID ne biyimirira. Nkakasa abakadde ba Central Region n'aba Uganda yonna nti amangu ddala nga COVID awedde ebintu byabwe bigenda kufunibwa kulambalamba. Mukimanyi mwena mwakola dda application zaabwe ziri mu ofiisi yaffe, mugenda kubifuna amangu ddala nga COVID awedde. Nze omu ku bo mukimanyi bulungi mu Central Region neetaba mu kubakubiriza okukola SACCOs z'abakadde. SACCOs ezo abasinga mwazikola bulungi era wano mu Central Region nyina disitulikiti 20 ezakatuwa ebbaluwa zaabwe ezikakasibwa nga ziva mu Ministry ya Cooperatives. Era nkakasa nga sibalimbirako ddala abo bonna abakola SACCOs mugenda kufuna ssente era mugenda kuganyulwa okuva mu gavumenti zigenda kutandika ku miliyoni 3 obutasukka miliyoni 6. N'olwekyo abo bonna abakadde abalina SACCOs mu Central Region ne Uganda yonna mugenda kuganyulwa. Bino byonna byenjogerako mbikakasa twabikolako dda. Ekisembayo njagala obbagamba nti wekiba nga gavumenti ebadde empuliriza nga ndi bweri wa Paalamenti, bwe nayingira mu Paalamenti mulowooza kinaaba kitya. Nkakasa mutu bonna abeesimbyewo nze candidate omutuufu ow'okuweebwa omukisa guno ogenda mu Paalamenti. Bannange bangi nnyo abeesimbyewo bazze buzi naye bali bakoleredde ki abakadde. N'ekirala waliwo abakadde bamaze mu Paalamenti ebisanja 3 naye oba 4 naye nga tebafaayo ku nsonga z'abakadde.
naye ku ssaawa eno beesowoddeyo baagala okukiikirira abakadde nga tebalina kye babakoledde. Nkakasa mukebere ku profile yange siina bbala n'erimu n'olwekyo goolo yange egamba tinjagala okulaba abakadde ba Uganda ne Central Region nga babeera mu bulamu obweyagaza.